Omulungi wange alaba Bukedde TV1 program KIFANSALIRA eba eyingiddewo ssaawa zibeera 3:30 ez'okumakya obeera nange omwana muwala HAULAH HK it's reloaded buli kimu kipya naye nga jjukira ngenda kuba nkuwa ebintu bingi omuli red carpet moments n'obubaga obw'enjawulo ate awo nveewo ngende ku fashion beauty and healthy tips wano mbeeyo ku tips obubayamba bulijjo onyumirwe ogenda kuyiga okukola face ogenda kuyiga okunaaba ogenda kuyiga bintu bingi nnyo ate awo nveewo ngende ku must have obuntu bw'olina okubeera nabwo bulijjo obuntu bw'olina okubeera nabwo ng'ate osande okubeera nabwo lwaki oba omisinga program KIFANSALIRA reloaded bana lwaki oba omisinga program KIFANSALIRA ogenda kubeera nange HAULAH HK ssaawa 3:30 ez'okumakya wano ku program KIFANSALIRA Bukedde TV saagala osubye ekintu kyonna nkwagala nnyo Omuyimbi Chozen Blood Fire baby Ogunda bulala kutidde hani naye ngendako mu Kampala kunoonya money me want to hold and caress your body kujjukize love y'obubadi She tell me baby don't go yasiba w'olugirwa emiyango ono yasalawo abali baliwo olutalo balulabako omukwano gwaffe gwaliko ng'oleetaniko ekinendyako nga twefaako iwo ffe twaliko iwo yeffe twaliko Yes, so essaawa eno ennyini tuli ku celebrity catch nabagamba nti celebrity catch mabaleetera baselebu bammwe bonna win in and out of the country ngenda kuba babaleeteranga naye tuba twogera ku fashion bababulira engoye bazigula abakiirako eri mu katale oba balina bwe batuma ebyo byonna tugenda kuba tukola ki tugenda kuba tubyetaano naye nga olwaleero nina Chozen Blood I must say nze ndowooza one of the most cutest yeah one of the most maleete mukitwala bubi I'm just saying I mean but artist I think he's cute yeah that is my compliment how are you Gamba Chi ndi bulungi sasa nnyo okubeera ku Bukedde TV TV y'abantu TV yaffe when we talk about fashion what is your best color ki gy'owulira ng'eyekolera enkolera njagala nnyo black ozironda bane benyambadde bisingako obungi bya black batera ogamba black y'abantu bakyafu no naye ekiyinza ogamba nti black ekisookera ddala matchinga ne color tonation yange nti bwe nyambala black sizikira nnyo siri mweru nnyo nate siri muddugavu era so ngezaako okunoonya ekintu nga bwe mba nkyambadde tekinkyamusa nnyo okubeera nga bwe nagamba nti olinga nga disco light mu bantu nga okitegedde I calm down a bit ate ngera sizikidde outfit ki gy'owulira ng'eyo yo ogyambala almost like emirundi ng'esatu a week nyambala nnyo shorts really on my casual days singa mba nga sizze kati nga wano ku interview oba nga sigenze for a show obeera bibyo nyambala nnyo shorts yes I love shorts for studio for chilling lakeside bwe bityo I find them so comfortable for me twogere ku brand ki gy'oyagala there's Gucci LV which is my best Versace nyingi which is your best brand ezo zaakabi nzagalira nziwa ekitiibwa nkulaba otaddeko LV ne Versace naye lwakuba nze njagala nnyo okuwagira ekintu kyewaka okitegedde brand mweziri mulimu abaana abatunga engoye to me oba mbeera mistaken ndowooza nti nazo ziba brand because era nga LV bwe yagenda neyiya bandana eno oba Versace bwe yagenda neyiya Versace eno neyiya galubindi eno nzikiriza nti n'omutunzi nga Rafael Kasule atera okuntungira ku sometimes asobola okubukeera olunaku olumu nga Rafael Kasule ye Versace oba ye Gucci njagala nnyo uplifting abantu bano because abali creativity abaleese ekintu nga kikyo ekitegedde for example mu latest video yange gyenakoze ne Winwaji abantu bajjalaba ka African thank you ka outfit ka African print ke nayambadde yakatunze bamuyita Jana Fashions olaba nti andeetera ekintu nga kyange I love Versace even when I travel ngezaako kulaba Versace nga ntambulira ku Versace yakabi but then it wouldn't be my priority okuteekayo brands ezo already because bo baakola dda how I wish a fellow Uganda nakola ekintu kyenajja nga akola brands ze bwe zityo standing because I do believe ne Louis Vuitton baani bonna batandika nga bw'oli HAULAH so that's my take Can't you must have
chobeera nakyo ng'omanye ekyo nze nga Chozen sisobola kubeera nga sikiina. Glasses. Okay. You can't live without glasses. I can't leave house without Ofuluma nyumba glasses. odda nayo ne oba Nzira nayo ne ngamba nyinza okwerabira essaawa, nyinza okwerabira oba omusipi ne glasses yenzaagala nnyo because nga omanyi era abantu bate balina zikwatako nnyo direct olumu wegalirayoko ne balingiza bulingiza. Enviiri ezo kiki ekikwagaza enviiri? Ekiyagaza enviiri with fashion ekirungi tuli kwogera bya fashion. To me, fashion is outstanding. Oba okubeera ow'enjawulo. Okitegedde nti era bw'onokola research oba bw'oneetegereza nga bw'obuyisa obuviiri obuyise buviiri okitegedde tobutegeera bubuzaabuza tokyalaba nti aka Chozen Blood era kali Chozen kakeyeka. Okitegedde so kati fashion ffe wetuyambirako mu art tuyambako okwawukana kuki ku balala. Kati I won't speak for everyone but I will speak for myself. Nti bwe mba nkola obuviiri noonyayo akaviiri nga kano koolaba nti era bono akaviiri bakayita Chozen fashion. Neera nga akankola sinza butamwogerako bamuyita Ricky ne Sami. Wali okiriddeko nogaa nti okangende negulira engoye? Engoye kati nze engoye to me ebeera wankugambe ntya nga bulaba vibe kisinziira vibe kigendimu. Engoye I can buy from everywhere. Nyinza wanvuga nga mpita watu gambe kabalagala ndaba ekintu ekirungi. I can stop buying nga machali wange. Achulida. Nogamba chali ogenda. Do you ever ogenda ne wegulira engoye? Andi bengenda yajja kunseera. Ate kajja okukirirayo kweri mu downtown nina chali wange bamuyita Izo okutumiddeko. Goze naye. Izo asize naye wana oligeze naye mulala. Seleebu ki omukyala akunyumira nga ayambadde ng'oyagala ebintu byakola outfits ze buli kimu kya makeup nviiri seleebu ki oyo gola nga akukolera? Yo, I like Vinka's fashion sense. Yes. Vinka like her. Okay. She looks so trending. I like Winnie Nwaj, of course. Definitely. Bode nyumira mungo ize zabeeramu. Chozen oyagala abaana balina of course. Calves, yeah? Na Miss Caviar de yakabaawo so Caviar. Kavu. Era tuteesa. Mulimu ebyokuteesa. Ebyamu okuteesa munnange nga omanyi. Bagamba asaba aweebwa. So kati muntu aba asabye busabi. Kati abayimbi abavubuka oba abaami. Ani akolera mu nnyambala. Fashion. Man, kati abasajja era nga omanyi sinange ndi musajja. Kiri a bit political. That neze ndi straight. Well, baby cool to me. Okay. Abera n'ebintu byebirungi. Ate mbato. Fresh yani? Fresh boy? Yeah, Fikfa maker. Yeah, Fikfa in a sense of style ya kabi. Ebigatso byebyo binkolera. Kabera smart. Okay. Kakati oyinayo nga tunatero akataleke kanga sikakubuza naye ngoga nina okwogera ko nga kali ku fashion. Yeah, ekyenjagala okugamba besides nga sinagamba n'abafani kangambe ndoza ku bayimbi. Okay. Let me speak on behalf of bayimbi. Abayimbi chendowooza fashion world is like a compliment to music. They move hand in hand. Mwami na mchala. Nti abayimbi awatali fashion tetugenda mu maaso. Tukwatagane ne ba fashion star bano. Bulema uplifting emune because music videos zaffe tezalibadde za kabisi nga tezibeeramu ba fashion star nga bolaba Sash Closet, bolaba HAULAH byemukola, abantu bonna begambyeko ba Kasule, bagajana abandi. Everybody in the fashion world, much love and respect. I recognize their works. Yes, kampumulemu naye bwe nkoma wongenda kwambala ga must have stovao.